ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katukuza ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba idono oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings idono follow like ene waffe Uganda bwatyo Spice Diana katono alemwe okulinnya stage okuyimbira abantu be katono alemwe okulinnya stage okuyimbira abantu be naye nga tanaba ku subscribinga konako o subscribinga YouTube channel ne waffe Uganda konna ne ku kade ako ofune updates ne channel ya Findala Upon TV gendayo o subscribinga jebiri tubiteekayo naye nga Spice Diana oyo yabadde n'ekivulu emabegaawo oba concert ye ku Freedom City naye nga Spice Diana ono yatuse kiseera nga embeera mulemeredde agenda kuzirika nga agenda kuzirika era abasawo bamukozeeko naye nga ekyonna ekyaleese ekyo be abantu beyalabye abaze ku kivulu kye yabadde takikkiriza naye kyeyalabye mbutuufu kyamukuba wala katono alemwe ogenda ku stage okuyimba naye nga Spice Diana ono avuddeyo n'atunyonyola ensonga lwaki yali agenda kulemwa okulinnya stage okuyimba kamukuwe Spice Diana mu bigambo bye. Mpulira bulungi. I can't explain my happiness. Naye mpulira essanyu era Mukama mwebaza ne bafanzi bange ku luno leero kisuseewo lwakuba ekyennaku nti ekinkwasiza ennaku ekifo kifuuse ekitono abantu ne bazirika mbadde nnyingira bwe nti nga bampisaako bantu nga bazirise so mpulidde bubi but I know next time we shall get a bigger place. Mbadde nkisuubira naye not to this extent. This is too much. Yeah, ikubisizaamu ndowooza last time mirundi ng'esatu. Challenge tufunye leero abantu basigadde ku mulyango abantu bafeintinze olw'akanyigo so maybe next time nga Mukama yagadde we shall get a better place or bigger place actually. Not better because this place is good but a bigger place. Omulide Spice Diana mbutuufu naye yakyewuunya mwagenda mwamuwagira bangi nnyo era mwebale mweyongere okuba nga mumuwagira Spice Diana naye nga fe wetuli okuba nga tugakuwa gonna wano ewaffe Uganda gwe sigala ng'otwekuumiddeko naye nga subscribinga tanaba ku subscribinga kona ku kade ako akali side awo ofune updates ne side eri channel yaffe Upon TV genda yo o subscribing gyebiri tubiteekayo tandika okubanga otugoberera ku mikutu gyonna naye nga nsigadde nze Ronnie Peace wano ewaffe Uganda webale nnyo webale ddala.